Essaza ly'Ekyaddondo likoledde abakulembeze baalyo akabaga akabayozaayoza okumalako omwaka ssaako n'okubeebaza emirimu gye bakoze mu mwaka guno. Akabaga kano keetabiddwako abantu ab'enjawulo era omwami wa Kabaka amulamulirako essaza Kyaddondo Kaggo Magandaazi asinzidde wano n'akubiriza abantu okwongera amaanyi mu kukola okusobola okusomesa abaana ssaako n'okuyimirizaawo amaka gaabwe. Teri kyogenda kuwa mwana okugyako ki? Era bw'olaba tasomye omanya nti oyo akoze ki? Okugyako abo Katonda be bawandako eddusu n'asituka nga takoze ki? Nga tasomyeko. Tubeere buvezi bakozi. Tuzimbe amasomero, tuzimbe amalwaliro, bali abalina ssente bajja bbiri era ssente tuzikole ki? Tuzitwale. Kaggeera ajjukiza abantu ba Kabaka okwekuuma omusujja gw'ensiri ogususse okutirimbula bannayuganda. Mbakuutira mwenyigire mu kaweefube wa gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka ne gavumenti ya wakati mu kulwanyisa endwadde zonna ng'omusujja gw'ensiri okutuuka nga gufuuse olufumo mu Buganda ne Uganda okutwalira awamu. Nga tuyonja amaka gaffe tusaawe ensiko ezitwetoolodde twokye ebikebekebe ebiyinza okulegamya amazzi ensiri mwe zizaalira tusule mu butimba bw'ensiri n'ebirala. Abakulembeze ab'enjawulo mu ssaza lino balaze obwennyamivu ku bantu abeesulirayo ogwa Naggamba mu kuweereza Ssaabasajja n'okukola emirimu gy'Obwakabaka nga beekwasa obusonga obutaliimu. Onoonya omukulembeze anaakola omulimu gwa Ssaabasajja nga ebigambo si byangu. Ennaku zino abantu bafuuse ekirala watafunira takolerawo. Ssaabasajja agamba nti abantu be bonna abawangaalira ku Buganda ayagala embeera zaabwe zibe nga zisanyusa, ng'ayagala embeera zaabwe zikyuke zirongooke nga bayita mu kukwanaganya oba mu kulunga ebuwangwa n'ennono zaffe mu magezi ag'omulembe guno oba amagezi n'enkola ensake. Twongere okubeera obumu, twongere okukolera awamu nga ssaza Kyaddondo isobola okutuuka mu kifo kyalyo. Enteekateeka zonna ezirimu abakulembeze baffe ab'ennono ne baagala kingdom tuyagenda mu maaso mu nteekateeka ezo okubanga tutambuliramu. Doreen Nakajiri, BBS Telefina.